إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Sheikhi muganda filukumanya abuze ekibuuzo abasiraamu bangi bakyebuuza baga nefa abasiraamu buli avaayo ayogere bwogezi obusiraamu tebulina ngeri gye busobola kukolamu kubeera nga bulemesa abantu abakola batya bali mu kweraga ku radio barogo bano bali mu ki bano beeyita abasiraamu bakiba yaani abantu bali mu kukola buli muntu akola kyayagadde effujjo lisusse mu ddiini naam kakati ekibuuzo agasseko nagandi nga mulaba government nti omuntu akola amanyange ejja nekola ki kati okwanukula ensonga eyo kuli nti government ekola ekyo kubanga erina obuki erina obuyinza naye ffe abasiraamu haluna kama tara embeera yaffe efaana nga bwogikola ki nga bwogiraba teri ayina buyinza bwankomeredde ku mulala naam teri ayina buyinza bwankomeredde ku ki kumulala nekibeera ng'ekiri wakati waffe annasiha kwebuulirira nakwejjukiza mpozi waliwo n'ekirala nga kikulu nnyo kyekiriwa ahlul haqqa liyanshatu liddawa abali ku mazima babirinda n'endasi nnyingi nga bakoola abantu okubazza eri obulungi kisobole okubeera nga daawa yaabwe ebuutikira ahlal batil naam daawa ebeerenge ebuutikira abantu abali ku buki abantu abali ku bubuze amma okubeera nti nno waliwo omuntu agenda okukwata ku muntu akola biri tetukirinako obusobozi obukulembeze obukirinako obusobozi bukiteeka mu nkola era amawanga g'obusiraamu naam ogalaba galemesa abantu abakola abantu eri obukyamu nga Saudi Arabia abantu bwajjanga akola ebintu abantu eri obubuzi oba kyo baki evaayo nekola kyerina okubeera nga ekola etya kyerina okubeera nga ekola era bangi kuwaabo bemuli abakhawariji bagamba government ya Saudi Arabia esiba abamanyi basinga obungi illam yakun kullum babeera nga si bonna naam harakiyun naam babeera bakhawariji abo bakola abantu nga batwala mu afkari kharijiya naye bano bakhawariji ne babateeka mu bitiibwa nti bamanyi naam wa illa amanyi b'obusiraamu bali fi ma'aman timbalaba mu Saudi Arabia Bashir Sulaiman al-Ruhaili عبد الرزاق البدري باب المحسن العباد بربي بن هادي الوادعي بشيخ فوزان عبد الرحمن البراك اللحيدان باب باز وابن ثيمين بان تملا باماني بوبو السلام abamاني دوانغا تيوالي نوما باكواتاكو نوريك بانو با حدثاء الاسنان بصفحاء الاحلام با خوارج abo bibakwatako eranga urusi obebisera bingi zibena fatawa zaba ulama uyo yetaaga abiringa ajibwa mbasiramu likakubeera nga abononera eddiini kitegereka kiwooma nnyo nga bakhawariji bakigambye abantu baabwe era bakisiiga cowboy naam ne kimbo nekibeera nga kiwoomera kirya naye nga amazima tekibeera nga bwe kikola kitya nga bwe bakifaananya wabula gavumenti ya Saudi Arabia mu bintu byemanyiddwako ta'adhimu al ulama bwe twogera ekintu ku Saudi Arabia tekitegeeza nti tuzakki Saudi Arabia tugamba buli kantu ketukubako eriisa kali mu Saudi Arabia katusanyusa ebitunakuwaza gye biri naam ate n'ebyetaaga abantu bitegere mu ntegeera entuufu nabyo bingi olwa da'awati z'abakhawariji n'abasuufi n'abashiya n'abaki abali mu kaweefube by'okwonoona era osiŋŋaana ebingi ebikulaga obi bwa Saudi Arabia biva mu bantu abafaanaganako bwe batyo ng'era tekigaana kubeera nti nno ne Saudi Arabia erina ensobi zaayo olw'ensonga nti nno tetugenda kufuna ku mulembe guno mu kukulembeze afaanananga Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu nga Abu Bakr as-Siddiq bal ba khawarij Saudi Arabia singa badde kulemberwa Ali ibn Abi Talib wallahi ali badde bajivumirira ngere bakola bajjajja bawe bavaamu Badhul Khuwaisira at-Tamimi we bamba Nabi sallallahu alayhi wasallam ba Abdurrahman al-Rasibi we bakola ku Ali ibn Abi Talib abin Nahrawani bamulwanyisa n'ebirala ebifaanaganako bwe bityo na tugeze ku masala amalala agamba owekitiibwa Sheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i rahimahullah tila nara al-khuruja ala hukami al-muslimin
مهما كانوا مسلمين. ولا نرى الانقلابات سببا للإصلاح بل لإفساد المجتمع. أما حكام عدن فنرى قتالهم واجبا حتى يتوبوا من الإلحاد ومن الاشتراكية ومن دعوة الناس إلى عبادة لينين وماركس وغيرهما من زعماء الكفر. نعم شيخ حفظك الله. أقام الشيخ مقبل رحمه الله: لا نرى الخروج على حكام المسلمين. منزكيزا دعوة يفي بأهل السنة والجماعة يتقول لك abantu langa jetukiriza tetulaba nkikirizibwa era kigwanidde okwewaggula ne tuva ku bakulembeze. Tetwewaggula kuva ku bakulembeze b'abasiraamu. Mahma kanu muslimin, babeere batya ebbanga lyamalanga bakyali baki basiraamu. Era wala nara linkilabati sababan lil islah, era tulaba okwekolamu buku tetulaba nti eyo enkola ya kulongoosa oba okwekalakaasa. Mutwala musaba hukuku zammwe ne mudvayo ne mwekalakaasa mwagala rights zammwe, tetulaba nti eyo enkola ya kulongoosa. Bal li ifsadi almujtama, wabula ekinene ekirimu kwonoona gwanga eryo kitundu ekyo mukiba kikoleddwa ekyo okwekalakaasa oba mumba mukozeka kwako. Kyava gamba Sheikh rahimahullah: amma hukam Aden, wabula abakulembeze b'ekitundu ky'ekibuga Aden, fanara qitalahum, tulaba kitugwanidde okubalwanyisa. Era okubalwanyisa kuno kwabwa tteeka gye tuli kitukakatako tubalwanyise hatta yatubu min al-ilhad, basobole okwenenya okuva mu bukafiri bwe balimu okwegana Allah subhanahu wa ta'ala, wa min al-ishtirakiyya, bave ne mu nkola ey'ekikomunisiti, ekikomunisiti bagiveemu gye babbiikiddemu, wa min da'wati nnasi la ibadati linin wa markis. Era tulaba tubalwanyisa baleke okubeera nti bakoola abantu okusinza Lenin nani ne Marx wa ghayruhuma min zu'ama'i kufur, n'abatali abo mu basenkagale b'obukafiri abatikirivu, abantu bakoolera kabaki abantu. Naam. Sheikh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i rahimahullah wawandikira risala eno yali ku ntandikwa ya da'wa ye rahimahullah. Era tuyigawo ahamiyatu at-tamyiz fi bidayati ad-da'wa. Tuyigawo obukulu bw'okwerula ensalo ku ntandikwa ya da'wa. Abasiraamu bategeere ensalo za manahaji yaabwe ziyitawa, basobole okubeera nga batambulira mu boundaries za da'wa yaabwe eyo omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam gye yarasama, gye yabakubira, gye yabateerawo nga tebafulumye kugwa mu da'waati ndala ez'aba khawarij n'ebirefaanako bwe bityo. Era nga tuyimiriddeko wano nsobi nnene ekitagambika okuwangaaliza abasiraamu mu kibululu nga tebaawula ani mu khawarij ani mu salafu, bonna nga bali awo entengotengo n'entula mu kabakuli kamu. Naam, eyo enkola mweri mu da'wa yaffe, ng'osiŋŋaana entengotengo n'entula mu kabakuli kaki kamu. Bw'ozisanga olowooza otya? Olowooza nti ntula. Bw'osanga ebbanda nga liri mu kinywa ky'ebikajjo tojja amaddu. Bw'osanga ebbanda nga liri mu kigundi mu kinywa ky'ebikajjo ojja amaddu. Bakomako bukomi nedda eryo bbanda si bwe kiri. Kati bane temuwangaaliza mabanda mu bikajjo. Abasalafu ba Uganda
temuwangaliza mabanda mubiki mubikajju gwe mulabanga banda abantu mbagaye nti banda era mumusembezeeyo omuntu womanya nti mukhawarij la tumakkinuhu min as-salafiyin hadha ghishun fi ddin bwomanya nti mukhawarij tomuteeka mu basalafu obwo bukumpanya na buli azaamaanya eri abasiraamu buli azaamaanya eri abasiraamu babeerenga yaltabisu alaihim diinahum eddiini ayo ebeerenga ekola ki ebatabukako nga bagitabika nga bagitabika babuzaabuzibwa oba kyekituufu si kituufu olwokubanga amazima n'obuuze byetobese n'olwekyo ekyo kikulu nnyo at-tamyiz okubeera nga abantu bategeera bulungi ddaawo yabwe bweyimiridde tuyimiridde wakuba nabbidaa kike tusobola okuyambaganako nabo tukomawa nam era mbeera erina kubanga efaananya etya era baani abalina okukarrara ekyo si nti kakati gundi chairman w'omuzikiti gw'abasalafu yegindi agambye tuwali mutawaana tukolagane bannabida nedda bwabaawo akantu ketugwana okubaako ketuyambagana okuba nabida oba okubayambako kayina kubeera nga kapimiddwa bamaseeka abali ku sunna ne balaba kino ekigero yajuuzo kitegereka nga bwolaba nti nno era abatuwa endagiriro y'enkozesa y'eddagala ly'emibiri babeera basawo abatendeke bebagamba nti wano mirimu emirundi 3 wano mirimu omulundi gumu wano mirimu emirundi 2 wano mirimu oddemu mirimu ikejja oddemu emirimu ikejja sibwe kiri kadhalika abayina okupima ebintu ebyo byebachi byebawalimu n'olwekyo okumanya ensalo zaffe kikulu okwerula ensalo kikulu Sheikh Muqbil yawandika risaala eno ng'ali fi bidaya dawatihi mu kiseera ekyo amaserengeta g'eggwanga erya Yaman eno gye tuli mu Aden naam waliwo lyali ggwanga nga lyetongodde Aden lyali ggwanga lyetuyitibwa junub al-Yaman nga lyetongodde ngalo ne shimal al-Yaman ngano lyetongodde liri mambuka begatta ddi mu 1994 ne balyoka bakola ekiyitibwa al-wahda ne balyoka begatta jojjuzi wano naam nilifuke eggwanga litya nilifuke eggwanga limu kati eno mu maserengeta waliyo bashuyuiyun bakommunisti abarasha be baali bafuga eno maki eno maserengeta era nga bafuba okuyingiza abantu mu bukafiiri bw'ekikomunizimu bagambanga batya basomesanga abaana mu masomero nga baga la ilaha wal hayatu madda la ilaha wal hayatu madda tewali katonda nam obulamu kintu kiryawo bakita mother nature awo nga tuyimiddeko katono omuntu yenna agamba teri katonda yatonda nam nature yetonda nature yekola etya nam oba mukafiri mpaka ng'osinziza nature oba mukafiri nam mpaka ng'osinziza nature eyo yani oba mukafiri eri nature eba kubeera nga yetonda okutuusa ng'ogisinziza ye nature yakuteekawo nekutondera enjuba nekuwa ennyanja nekuwa ebyennyanja nekoleta notagisinza nga tuli mukafiri kitegeeza nti eba kubeera nga nature ye yatonda nam era wali badde mukafiri okugireka bwotyo nature mother nature nekuwa olulimi nekuwa amagulu kotambulira nekuterayo enkata waggulu akatta obuviiri kosobola okwetikira ebidomola nga tolina nkata nekuwa amaaso olabe nekuwa notagisinza nature nam si bukafiri buseeka babuli azamanyi obwedde emirimu eyatonda ye Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu la sharika lahu bano bashuyuiyun basomesanga abantu nga babagamba nti nature yekola etya era nga batambuliza abantu ku theories eza Lenin eza Marx eza abanene
barasha nga ye da'wa gye bateekako abantu abamu bitundu bino ebyo maserengeta. Sheikh Muqbil rahimahullah ne ba ulama ab'omu north ne balangirira jihad ku ggwanga lino eryali maserengeta wano, ne beegattibwako omukulembeze Ali Abdallah Saleh rahimahullah, ne balwanyisa abantu bano mpaka lwe babafulumya mu ggwanga. Da'wa nedda ku bulungi bwe mulaba mwenna, walillahi alhamd wal minna. Kitegereka ne kitegeeza nti ba ulama baffe khilafan lima yaz'umuhu al khawarij, obutafaanaganako ne claim y'aba khawarij. Naam, abalowooza nti no ba ulama b'obusiraamu bagana jihad, la bagana chaotic militance, bagana okulwana okwakamba ayaya kukwasula sula olabye oti toyinayo najjolo nange inayo nawe ine ekituli nange nyina ejambia tugiri kalinga twagenze netwekwekera ali ku banka lw'omusajja wese tuliko netumujjako ekimundu subhanallah nabano batandika bali 27 naffe tusobola okugira naffe tuyogire bwe batyo tebali mu kupima maslaha, tebali mu kutunula ku busobozi, tebali mu raya, tebali mu qaddara masalih n'amafasid, kwetegereza biki ebigenda okuva mu bikola ebifaanako bwe bityo n'ebifaanako bwe bityo. Bino Sheikh Muqbil abirangirira nga ina hakimu waraahu, ayina omukulembeze ali emabega we Ali Abdallah Saleh yali akulembera eggwanga ly'amamuka ga Yaman, ng'akimanyi nti akyagalira ddala ekyo nga ye mumanyi gwalina. Ne balangira ngira ba ulama bwe barabanga embeera eri mu mbeera nteeko ng'esoboka balangira jihad ya Afghanistan. Abasane bagenda ne balwanyisa Russia najufumya mu Afghanistan, balangira jihad ya Bosnia wa hakadha. Nolekyo ba ulama bagana okuwagira chaotic militance olw'okutunulira abagirimu nga bajjudde afkari z'obwa khawarij. Naam, ojja genda okulwana onzike nga bakusazeeko omutwe oyo munnafuuse abannafuuse tumulabye tuyinenge gitwolabe mabega waliwo omutinga ligira bwoti nga omutwe bagututte. Naam, lwaki tebamanyi kupima egundi. Indahum addam amru sahal, omusaayi kigambo kiki kya bulijjo nnyo kubo. Naam, n'obeerayo ng'oli ku bunkenke la ya'lamuhu illa Allah tabaraka wa ta'ala. Okubeera nga a'lamuhum jahil, abasinga okumanya tasobola kusoma hadith mu nsoma ntuufu. Wa hakadha ne bawangalira ku fi dalalin mubin, ne baagala okuteeka amateeka Allah subhanahu wa ta'ala mu nkola nga bamanya abasomesa kitabul hudud babakafuwaza tebabaagalira ko ddala n'amateeka ge nnyini bwabaagadde gateekamu okuteeka mu nkola sharia ya Allah subhanahu wa ta'ala nga tebasobola kugiteekamu olw'ensonga yeetaaga ilmu, nga irimu tebagikola batya tebagirina. Ne balyoka bakola fasadi fil ard mu linnya ly'okulowooza nti no bali mu jihad fi sabilillah tabaraka wa ta'ala, ne balwanyisa obukulembeze amazima nga abasiraamu basobodde okubeera nga bakolyamu eddiini yaabwe mu bukulembeze obwo. Naam, emizikiti bagizimba, amasomero bagazimba ku level zonna, okubeera ku nasale okutuuka ku university. Omuntu ayimirira n'asomesa kyayagadde, ayimirira ne mu paaka, n'ayimirira waggulu ku kazindaalo n'abaga mu jjeeri y'obusiraamu mutegere Allah subhanahu wa ta'ala, mwawule Allah subhanahu wa ta'ala. N'emizindalo giri wabweru gitunudde mu butale, gitunudde mu mapaaka, gitunudde luddawa. Abantu basaala kyere, bakola ibadaati kyere, nga bavayo nga baga tewaliwo bantu bebagira, tewali bantu bebanyigiriza. Obadde osuubira okubeera wansi w'obukulembeze obutali busiraamu, obeere nga ali mu bukulembeze wa Abubakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, osange bulungi bwerere? Kisoboka? Aljawaabu la. Atali musiraamu, si musiraamu, talina kwetasobola kwegomba kyoliko wadde nga asobola okukuleka okukikola. Kati lwokubata kyegomba takyagala, tabulwawo waasobola kukunyigirizaako wano na luddawa na wali. Netunuulira amafasidi amanene gali luddawa, gali mu kwagala okugjawo obulyazaamaanyi obwo obutono n'ogwa mu bulyazaamaanya obunene, ne weesiŋŋaana nga daawa eyimiridde, abantu tebakyasaala, emizikiti miggale. Naam, abantu ne batokomoka ne bafa ne baggwawo, baana basigala nga baamulekwa n'ebifaanako bwe bityo, bakawaji batatunuulira. Eyo nsobi. Tulaba bigambo bino nga ba ulama bakaddara jihad mu kifo kyayo. Katuli ebigambo bya Sheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi agati amma hukama adan fanara qitalahum, abakulembeze be Adeni abali mu ggwanga ly'obusiraamu mwe basomeseza abantu la ilaha wal hayatu madda, tulaba qitalahum nga balina kukola ki? Balina okubeera nga balwanyisibwa. Era jihad yakolebwa, era
kyatambula ngera bawulama bwe bakikola. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah yakulembera mu jihad ya tatar nam qital at-tatar wa hakadha n'ebintu ebirala bingi. Salahuddin Ayyubi n'abalama bawulama b'obusilamu ne bahukamu b'obusilamu. Kakati kyavudde alaga istithna ku nsonga eno. Kino tekyeyawulidde hukamu Aden, wabula tuyigawo hukumu nti abakulembeze b'obusilamu bwe babeera balina ekintu nga kiri mu busobozi bwabwe, tugamba abakulembeze b'obusilamu tetuyina n'omu gwe tutegeeza e Uganda. Naam, tetuyina n'omu gwe tutegeeza e Uganda. Zino ahkamu sultaniya, bawula bazita ahkamu sultaniya, ennamula z'aba sultan. Man huwa sultan? Sultani yani huwa alladhi indahu sifatu at-tasallut, alina ekitendo ky'okwenganga ebinaddira ku kyonna kyabeera asazeewo. Naam, gundi bamutte, bwe bamutta teri ayinza kujja wasse waaki. Naam, gundi bamukube ekiboko, gundi bamusibe, gundi bakole kino, gundi bakole kiri. Nyini maje, nyini polisi, nyini makomera, nyini byakulwanyisa, oyo ayitibwa sultan. Ewaffe Uganda tetumulina la mufti wala amiri wala mukulu w'ettwale wala gundi kangalasi wala tetukola tutya, tetubalina. N'olwekyo bino bitwogerako bi ahkamu sultaniya, be balangira zi jihad bamala okutunuulira ne bapima kiki balinawo, busobozi bwe balina mu byokulwanyisa. Intelligence ebagamba ki? Abaffe singa ebintu bitana waliwo eggwanga wali ddala lye bakolagana nabo, n'ebirala bingi ebifaanaganako bwe basooka okutunuulira alliance balina nani n'ebifaanako bwe bityo. So si alhujum kwekolamu omulimu awo kambayaya nemwekasuka mu tahluka ne tuwunzikanga athimar asilbiya, ebibala ebiri negative byebize eri obuki obusiraamu. Abantu nga bajjudde mu makomera, abaana bamulekwa bannamwandu wahakadha, bana batuka n'okurutadda abaana baba mujahiduna ne batuka kola batya, batuka n'okurutadda okuva mu ddiini olwa fasad n'amafasid amangi agatarattaba ku bikolwa ebifaanaganako bwe bityo. Kakati bana ensonga eno nga tugiddingana nnyo, la nara alkhuruja ala hukami almuslimina mahma kanu muslimin. Tetulaba nti kikkirizibwa okufuluma ku bakulembeze b'abasiraamu ebbanga lyamalanga baki, ebbanga lyamala nga basiraamu. Kakati bana ensonga eno nga tugiddingana nnyo, nga tujoogerako nnyo, naye ba khawarij nga ensonga eno ebatama nnyo, nga bagirwanyisa nnyo. Ne kituuka abantu okulowooza nti twogera ensonga etalina bujulizi. Wenjaga tuyimirireko wano tuwulirize obujulizi buno. Lwaki twagaanibwa okulwanyisa abakulembeze abasiraamu? Wa in kanu fusaqan, ne bwe babeera nga boonoonefu fujjaran, nga balina ebisobyo ebyekyama n'ebyaki n'ebyolwatu, nga tebatambuliza mawanga gaabwe ku busiraamu bweyagaza. Kama huwa alhal alyawm, nga bwe tukola tutya, nga bwe tukirabako olwaleero. Lwaki tugaana abasiraamu okola khuruju kubo? Kwagala nnyo bakulembeza abo. Tetulina bulumi ku bukendeevu bw'eddiini bwe tulaba mu mawanga ago. Mongoberera, tusanyukira obukendeevu abakulembeza abo bwe bakola. Yensonga lwaki tukola ekyo? Abaffe tulina amaswaleh ndi batuwa ekyemisana n'ekyeggulo, nga bwe bagezaako okurawwaja abo ba atiba'u shahawati min al-khawarij. Naam, ogezaako kiteeka mu kifaananyi, tulina emigaso etufuna mu kino. Wallahi la, wabula olwa adilla empitirivu eziri mu Qur'an n'eziri mu sunna z'omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Katufuneyo aya emu yokka mu Qur'an. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti ya ayuha alladhina amanu ati'u llaha, abange mmwe abakkiriza mugondere Allah, wa ati'u rasula, mugondere n'omuki n'omubaka, wa ulil amri minkum, mugondere ne bannannyini biragiro mu mmwe. Mongoberera? Naam, eno aya Allah atulagidde okumugondera, Allah atulagidde okugondera omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Abo bombiriri kuliko ekigambo ati'u yani ta'a eri mutlaq. Ta'a eri ki? Eri mutlaq. Tuyina ta'a eri mutlaq ku mutonzi waffe Allah tabaraka wa ta'ala, tuyina ta'a eri mutlaq ku mbaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam.
nabbi tetumuteeka kwa kulizo nabbi tumugondera ebbanga lyamalanga kyatulagidde kituufu talagira okujjako kituufu kitegereka nabbi talagira okujjako kiki okujjako kituufu wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha byayogera sikwagala kwa mutima gwe wabula bubaka ovudire Allah subhanahu wa ta'ala idhan aina taa eri mutlaqa mu bantu alayhi salatu wassalam kitegereka wabula bwetutuuka ku wulatul umur abakulembeze kati wa ulil amri minkum tiyagamba tu atiu ulil amri minkum limadha lwaki kubanga abo tubagobella fil ma'rufi faqat tubagoberera mu kulongoosa kwabwe tetubagoberera mu kwonoona kwabwe bwe tubagamba te mugondera abakulembeze tetegeeza ati batadde banka eza riba mu mawanga gaabwe n'olwekyo tubagamba nti mugende muli riba naam nti kubanga bakkiriza okuleeta konsati mu mawanga gaabwe mugondera abakulembeze mboolwo tulina okusiima ekyo ekyakoleddwa era nti abasiraamu bagende benyigire mu bintu ebifaanaganako bye bityo oba nti omuntu singa avumirira ekintu ekyo nga tumukolako inkar nidda ba ulama la yafturun tebakowa kukola inkar ku bintu ebino bivumirira wadde nga bakhawari bakiteeka mu mbeera nti basiimu nnyo era bagano kola khuruju ku bantu abo basiimu ne fasade ekolebwa mu mawanga ago nedda munnange wabula bagondera owekitiibwa Allah n'obujulizi buno bwowulira eyo aya tufunyekemu katugende ku ahadithi atezo zirikiriya nnyo ku nsonga abalungi abakkiriza muziwuliriza tarikene hadithi ya Ubada ibn Samit radiyallahu ta'ala anhu eri muttafaqun alayhi eri Bukhari naki ne Muslim agamba bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam twawerera ombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'a twamuwerera okubeera tujja kubeera bawulize era abagonvu fi manshatina wa makrahina nga tugondera abakulembeze fi manshatina mwebe tulina mwendasi nam wa fi makrahina nebe betalina mundasi yani betukyawa mongoberera wa usrina ne mumberanga yani tuli mu kukalubirizibwa okw'amaanyi oba tuli mu mbeera ya bwavu nam tuli mu mbeera ya yani ebintu eggwanga teriteredde tusiga tuli bagonvu wa yusrina obanga tuli mu mbeera ya ragad min al-aish tuli mu mbeera talina mutawaana tuli mu mbeera nnungi mongoberera agenda maaso nagat wa atharatin alaina kale ulira bannange ensonga eno wa atharatin alaina athara chechi omuntu okubeeranga alina abantu be nam akakundi ke kagurupu ke nga ke kamaliramu ebyobugagga abalala bakitawe oba mu kabira ndala oba luddawa n'abalekanga momboze nga baki kibayita al athara nabi abagamba ati innakum satalqawna ba'di athara mu hadithim nam mugenda kusingana abakulembeze nga tebabafaako kubawa rights zammwe nga bafa kuba nganda zaabwe abali okumpi abakabira zaabwe naga fasbiru mubere bagumikiriza hatta talqawni ala alhawd musisinkane nga muri basiramu kuluze hawd ngemirerembe jaggwadda ngennaku yabagwako dda kitegereka ezo na ahadith kakati kyali ku hadith ya Ubada ibn Samit agat wa atharatin alaina ne mu kiseera nga abakulembeze tebatuwa rights zaffe naam nagamati wa alla nunazi al-amra ahlahu nokubeera nga titufuluma ku bakulembeze kubalwanyisa naffe katufugemu tutereeze ebintu naffe katufugemu tutereeze ebintu kimanye owange gwe ali eyo nti teriyo muntu akusuubiza ayagala omuyingize mu bukulembeze okujja kakulaga mongobera bulungi nti yalina solution y'emitawaana wabula kyoyina okutegeera nti n'oyo gwoyagala okujjako bwe yali ajja yakulaga nti yalina solution y'emitawaana agyo yakusuubiza eggulu n'ensi ng'enjogera bwefaanana naam n'oyo gwe yajjako bw'atyo ne munne teriyo omukulembeze avaako ng'abantu bafiirawo kitegereka kakati allabibu omugezi omuzuukufu yo yategeera bino
yanshagil bi sha'ni atambulya kwebyo bimugasa n'atagenda mu bintu byakakasa obulungi ti sunna y'eddunia kuba hukam bwetu bekoletya bwetu befaanana kitegereka n'agamba tu alla nunaza al amra ahla n'okubeera nga tufuluma ku bakulembeze nagati illa okujjako antarawo nga mulabye kufuran bawaha obukafiri obwaki obwolwatu nagati indakum fihi min allahi burhanun ng'obukafiri obwo obwolwatu si bwakutetenkanya fatwa tevudde wa jahiru kati mwakusere mulaba temwalabya kutte Trump mu ngalo ayinza kuba Trump mu ngalo dalaga musiraamu obwo si bukafiri bw'olinako eri Allah sultan teriyo mumanyi wa busiraamu agati kubanga yakutte Trump mu ngalo tikubanga kyamufudde mu kafiri kitegereka indakum fihi min allahi burhanun teri yagati kubanga omukulembeze gwali obusiraamu yagenze n'akyala egundi eyitale ne bamukolera ne red carpet ne bakuba n'emizira ne bakola batya mbolo kati kyamufudde muki naye ate eri ba khawarij obonna buki obonna bukafiri kitegereka nedda munnange teriyo tokufulumya fatwa etalina mumanyi yenna gwali owulidde nga agifulumya salafa wa khalafa ebintu by'obukulembeze bibeerawo mu bibeera nyingi abakulembeze olw'amaswalehi g'abantu baabwe bakola ebintu bingi era ddaraja nti babeera n'eggwanga nga tebalyagalirako ddala naye nga balina okulitololeetinga n'okuliyisa mu mpisa etaleetera batuuze baggwanga eryo bizibu mu ggwanga eryo oba okubeera nga babaako emitawaana gye bafuna oba okutya okulumbibwa n'ebiri bifaanaganako bwe bityo kitegereka eyo hadithi nekkiriza abantu okukola khuruju ku hakim singa balaba obukafiri obwolwatu tuli fenna ekyo kimu hadithi muttafaqun alayhi an Ubada bin Samit radiyallahu ta'ala anhu ebadde kkiriya ku mbeera y'omukulembeze n'engeri gyayisizaamu bakhawariji bagamba batya omukulembeze gwe tugondera yo yalamuza sharia bw'owulidde ebitendo by'omukulembeze olwo nabbi yayogeddeko alamuza sharia nam sharia obusiraamu si adil baina raiya kubeera omwenkanya eri abantu bonna ono nabbi bamuwerera basahaba wa atharatin alaina ne bwabeera ffe nga yatumma ebyaffe buli kalungi akakwasa baliwa agambe nti fi manshatina wa makirahina wa fi yusrina wa fi usrina yani mu mbeera balaga nti omukulembeze bamukyawa kitegeeza ntabatambuliza ku mateeka ga Allah tabaraka wa taala naye omu nekyo nabbi amagambye atya abagabe bawulirize bagonde awo nyini shekhi wetuba tutandikira omusomo gwaffe nga tutandikira buterefu hadith kubanga nyingi obukulu bw'ensonga eno etegerekeke bulungi biidhni mawla jalla wala wafaqa Allahu aljami' lima yuhibbuhu wa yarda alhamdulillahi rabbil alamin.